Okay, oluyimba lwa King Saha ne Winnie Wamami Daily Menu muganda wange lwongedde munnanga ate okukwata abantu omubabiro eside eno. Mwana mwenzi munnanga ate King Saha avuddeyoko wali n'akakasa oluyimba luno Daily Menu amakulu gaalwo muganda wange yenze kabi danger si mu bubi neetya. Kakati nno wotunuulira akagambo ako nti nno yenze kabi danger kwegamba yenze alimu munnanga ate ebirungo mwana muwala nga kyategeeza esayidi eyo. Kakati nga wali King Saha addamu n'agamba nti nkufuna buli kimu munnanga ate ky'oyagala nkitegeera muganda wange. Era ng'oluyimba luno Daily Menu osobola otteeka omwagalwa wo n'omuteeka munnanga ate ku Daily Menu. Ebintu bingi ebiri mu mukwano munnange, osobola omutwalako ku bbiici, osobola omulagako amapenzi n'omuweekako ne mugenda ate mu bitundu eby'enjawulo. Kino we kikutama ng'okyusa venue nga omulaga munnanga ate amapenzi amasukulumu esayidi eyo. Ye meaning nno okusinza munnange Daily Menu ekigambo title y'oluyimba luno munnange. Era nga wali mwana mulenzi munnanga ate King Saha avuddeyoko wali n'akolayoko kasampa. I think ndowooza si ye video ndowooza ekomeredde oba oli awo pozi nga nkuzizzaako n'emabega. Mwana mulenzi ono King Saha yakolayoko like nga video bweti eya biribiri. Video yali nga yayimbira wali munnanga ate mu studio. Tomanya video eyinza okuba nga yekomeredde oba nga just bakozemu munnanga ate kasampa awo just okkangamu munnanga ate abantu esayidi eyo bakitegeere nti nno omuliro munnanga ate guli mu kujja. Era ng'oluyimba luno Daily Menu balukoledde munnanga ate wali Nisiimu ndowooza omumanyi muganda wange. Nnyimba nnyingi nnyo by the way mwana mulenzi oyo zaakoze ne zibeera successful Nisiimu esayidi eyo. Kakati nno kasooke ndowooza nkusapoolingemuko olabaawo nga balimu mukolamuko wali ate vibe mu video eno. Yenze kabi danger si mu bubi neetya nteeka ku Daily Menu. Tannaluta tannaba kubeera ng'aluta era ndowooza ogezaako okulaba munnanga ate post eyo gy'akoze agambye nti no get ready munnanga ate Daily Menu drops munnanga ate soon. Wali ne mwana muwala munnanga ate Winnie Wamami abagambye nti nno mubeereko wano ate mubeere nga mumugoberera esayidi eyo ku mikutu gye egy'enjawulo. Naye nange nja kuba nga nkutegeeza munnange oluyimba luno nga lumaze ofuluma. Kaakati nno wali munnange aba Green Family nabo babadde bakakasa esayidi eno. Nkugambye oluyimba lukyeyongedde munnange ate okukwata abantu munnange abamu omubabiro. Kaakati nno aba Green Family wali babadde bakikuttemu wali nga bali mukola vibe wali bitya ne mwana muwala munnange ate Winnie Wamami nga boogezaako kulaba akatambi ako. Bananga kayimbo buddewo kata enseke esuze okyusa venue wangi eyo vibe Weebityo nno munnanga ate webiri mugenda mu maaso ku luyimba luno olupya olwa Daily Menu kw'ossa ate ne mwana mwenzi munnanga ate King Saha.